Nze kusuula ey'ekumi egamba nti nsisinkana birungi tebikka mirembe. Nsisinkana birungi tebikka mirembe. Ku nnaku ezimu ez'ekyeya bwe twamalanga okulya ekyemisana nga tugendako mu kayumba kaffe ne tuwujjaalako mu ggandaalo, era ne ku lunaku luno bwe kyali tuba tuli omwo, nze nno nga n'otulo tuntwaliriza ne tuwulira tuyita mu kaloboozi akatono nti ab'omwo ab'omwo. Mikolo n'ayanukula nti keyayita nti nze ko Mikolo yingira. Ne wayitawo akabanga ng'eyayise talabikako. Mikolo kwe kugamba nti simanyi nnyanukudde gazimu. Konze nti kanfulume ndabe. Mba neesimba nti mu kisasi nga ndaba mmeeya ava ku lusebenju yaffe atulika ng'aseka nga bw'atunula emabega. Nze kwe kumukayuukira nti lwaki otuzanyisa n'otuganwa okuwummulako awatali nsonga naawe. Ina ddamu nti koyombe nno nga n'omugenyi azze okukulaba awulira. Konze mugenyi ki? Nze sirina abagenyi bankyalira mu ttuntu. Koye nti oswi ate saagadde omunkube nze amuleese. Nga ndowooza nti meeya nzanyisa buzanyisa nga bwe yatukolanga oluusi. Kye nava muleka wabweru nenzirayo ne neeganzika awo ku ddiba lyange. Meeya teyayingirirawo, yajja luvannyumako n'aŋŋamba nti omugenyi ayingire. Konze mwana wa nnyabo tonzanyisa bw'otyo naawe. Ye okwandibadde okuddamu yasikayo omukeeka n'olubugo n'abyalirira wabbali awo n'alyoka agamba nti wamayingira nnyabo. Omugenyi ne yeesoobolola ayingire. Nze nno munnoowo amaaso agange nali nga bunyiza omulyango. Omugenyi yagasisinkana gamuteeze. Nali nange sikyategeera, nali sikyetaaga kwebuuza nti yaani. Bwe yatuuka mu ddiiro wakati n'asikattiramu n'amagamaga, meeya kwe kumugamba nti jangu otuulire wano. Nze nno olwo kitawe nga mpejjawejja buwezi banayo kukwana kuzibu. Anayo kukwana kuzibu nga mpejjawejja buweziwezi era ng'entunnunsi zinkubanga ezinambuukamu. Oba n'okwasaamirira nayasaamirira nga ntunuulira ekyo ne simanya. Wabula kyenzijukira kye kino nti omugenyi ng'amaze okutuula, meeya ne Mikolo nga bamaze okulamusa, nze meeya n'aŋŋamba nti gwe munnaffe abagenyi abakyala omwammwe tobalamusa. Nenva kyenkana mu tulo mwe nnali nenzisa ekikkowe ekyansumattuka ne namusa mirembe. Yali wa kitema mutono nga wakataketake. Omubiri gwe gwali mulebevu ate nga munyirivu nnyo. Omutwe gwe gwalina akakoona. Enviiri zaali zaakaweke nga zaaluwe. Amatu ge gaali mawanvuwanvu nga galimu embuga nnene. Ekyenyi nga kyamasega. Akayindo ke kaali kalaalo. Amaaso ge gaali manene ga ndege nga mu kiwanga tegatuulamu wabula okuligita obuligisi gati. Obukowekowe bwe bwali busoonoofu ddala. Ebisige bye nga bya musoke. Obumwabwe obumwabwe nga butono ng'obw'ensumbi nga bulimu amannyo ga kasenge nga mu lubu olw'engulu mwetondeseemu akazigo. Emba zaali mpanvu era nga we yamwenyanga oba okusekamu nga ku matama kujjako obunnya. Ensingo ye yali mpanvu ate ng'esibaganya ebiseera. Engalo ze zaali zambidde nga zijjudde kisunje. Ebigere bye byonna nga bituukiridde. Amabeere ge gaali biteeko ga mpomompo. Yenna nga mutereevu mu kikula kye. Amagulu ge gaalinamukka ku bitege bitonotono era ng'atambuza ssimbo nga yeesiira. Eddoboozi yalina ttono era ng'ayogera mpola ate nga lwakuba mukekkeze era nga mutono bw'atyo naye ng'alina ekitiibwa kimulabikako. Wadde yali mutono naye ng'alabika ekitiibwa era ng'alabikira ddala nga wa magezi. Omuntu asobola okubeera awo n'atuna butunuzibwa ati n'omulaba nga alabika nga wa magezi naye nga tayogedde. Mu magezi ne munne meeya ng'amwasimula n'ekisa kye nga kingi mu mwoyo.
oyo ye birungi tebikka mirembe. Nga tumaze okumulamusa era nga nze nkyamuwagiza amaaso, yakyusa amaaso ge mangu okugajja ku mikolo n'asisinkana n'agange n'amwenyaamu n'alyoka abuuza Meeya nti lwaki ono omwannyoka antunuulira ati nedda nze mba kumanya nga ndi wakutunuulirwa nti osandiza. Ko Meeya nti mwana wattu ndaba wazze kumulaba, kana yakulabe akwetegereze, tebali mukuyisaako yoba akwagala. Meeya akwanirako mwannyina. Ko ye nti oba nze simwagala. Kukwana kutandise. Ko Meeya lekayo nga beesekera. Kati we wayitawo akabanga Meeya n'afuluma. Bwe yatuuka mu luggya n'ayita Mikolo nti jangu bakuyita. Mikolo jangu bakuyita ebweru. Awo nga tusigala ne birungi tebikka mirembe mu nnyumba. Siyinza n'akatono kunnyonnyola obuzibu bwe nalimu mu kaseera kano. Nze nali simanyidde ddala kwogera n'abawala, anti ng'abo bendaba bulijjo beeba okumiriraano, ate nga ntera kubasanga mugga, ate nga n'okuggyako okubatikka ensuwa zaabwe, era oluuso okufuma nabo enfumo mu luggya kawungeezi, ng'ate tuli bangi wamu, nga siddaawo nabo mu mboozi. Ensonga endala, mirembe ono guno gwe gwali omulundi gwange omubereberye okumusemberera, ate nno gattako yo okuba omwana w'omwami. Ate era mu kaseera kano namulowooza okuba omukuumiize, newankubadde ng'oluvannyuma tennategeera nga kwali kumutya kwe kwandowoozesa kutyo, naye ebyo byonna awamu byambuza kyennaanyumya naye okukwana kuzibu. Kati ontandikirewa tandika okwane tuwulire. Kati bwe nabanga ngenda okumugamba kino ne kinnema, ate n'endowooza ekirala ebbanga ne liyitirawo ddala nga meggana n'ebirowoozo byange. Era ndowooza ye mukazi wattu mirembe, enseko nga zimuttira muli kimugunyu, naye ajja okunsala ku muggwa ye mirembe ate ye yennyini. Nali ntunuulidde nti wansi olaba omusajja omujega, tasobola kuvaamu wadde ekigambo bakuleetedde. Annange eraba obujega. Kati omusajja atunudde wansi bw'ati. Kati nagenda okubulula amaaso nga ndaba aganjegese, amaaso g'omuwala ntunuulidde. Namwenyaamu n'aŋŋamba nti bannange awajja okubakyalira musiriikirira basiriikirire. Ye obwedde oyagala kuŋŋamba ki? Era ye n'annyamba ng'aleetaleetawo obubozibozi bumbuuzabuuza ku bintu bingi ku bulamu bwange. Nange ne munnyonnyola ebimu ku ebyo nga saagala kumumalirayo mboozi yonna. Naye nga ye ng'alabika amanyi bingi ku nze okusinga nga bwe nayagala. Ekyo nno kye kyantegeeza nti omukwano gwabwe ne Meeya gwali gugenze wala. Olaba omusajja ono agambye teyayagala amumanyeeko bingi, naye ab'ennaku zino olukutunuulira bw'ati n'akusiima ng'ajjayo ebisumuluzo by'emuru. Sajja b'ennaku zino muli babi nnyo. Era bono teyayagala kumwogerako nti yatta empologoma, atayagala muwala abimanyeeko, atayagala. Abasajja b'edda baabanga balungi. Kati nze bwe namubuuzanga ebimufaako nga yeddiramu kimu kyokka nti ekyo ndikikubuulira olulala, nalwaddaaki ne mugamba nti obanga gwe totera kulabikalabika kale ndikusangawa okubimbuulira, ate si kulwa nga siriddayo nakukusemberera. Ko ye nti oba nolowooza obutaddayo kundabako olulala, ate olwo bye nakubuulira binaakugasa ki? So n'obanga oyagala siraba kinaakuziyiza kundabanga. Anzudde kati era yali nzuula. Ndaba baalugera dda nti teguzibirwa kkubo. Omuwala ono yali mukalumukko baaba. Yayambako ku munne. Ekyo nno saakitegeera, ate nali ngenda okukimubuuza. Nanneesooka nti ebyo kale gwe tubireke. Weebale nnyo okuntumiranga bulijjo. Nsiima nnyo bambi, weebale. Aba akisaati nga Mikolo ne Meeya bayingira. Mikolo n'attira Meeya ku liiso ne batulika ne baseka. Nentegeera nga bamala kwekobaana okundeka awo nzekka ne mirembe ono abaana abo.
bandeka nkwane baba kye bajje bayingire omugenyi n'asiibula n'agamba meeya nti nzireyo nga mama ng'omwami tannazuukuka ye n'amala amanya nti mbadde wano ko meeya mwana wattu yogera mpola ebyo mwannyinaze n'abiwulira atya nnyo olw'okubanga nali mbeesuddeko akabanga balowooleza ddala nti bye boogedde sibiwulidde so nga baanyugunyizanga mu kwange mikolo nange twakoma ku mpimpi naye meeya yamuwerekererako ddala ekyensusso bwe yadda n'agamba nti takutumidde alaamye bulaami bannanga akutumidde kati mu biseera ebyo abawala baabanga batumira bannaabwe nga beerogoosola nnyo mu bigambo ebirowoozesa omuntu nti omuwala oyo amwagala nnyo so ng'oluusi si byamazima ddala nga batontoma ebigambo ebirala ng'oluyimba eby'eŋŋombo yaabwe bagambanga nti omundabira nnyo nti munno akutuka butimpa butadda mu lusuku akutuka buyiso butadda mu ssasa kasonsomolera ng'akagwa k'ettovu nantalabika ng'ekimuli ky'endaggu ansuza omwoyo ku mpagi ng'omutwalo bw'akulowooza talya tanywa teyeebaka gwe omusula ku mwoyo ng'olufuba n'ebirala bingi ebyasungulubeebwe ebyo by'olusuutirizo ebyo naye Mirembe wadde nze tetwabikozesaako wamma mwebale saagala lusuusuuto olwo terutera kukuwangaala oluwaniriza olwo ffe tetwabikozesa n'akatono nga tebitunyumira ebyo byenjagala ebyo sagala lusuutirizo olidde emmere wakaabye kakati weebase ennaku zino kajanja ffe twalinga tebitunyumira olulala meeya yantegeeza nti Mirembe enjogera z'abawala ezo ye aziyita za kikopi nti zo zimala gapankapanka nange era bwe ndaba kati okuva ku mulundi guno Mirembe namusisinkananga enfunda 2 oba 3 mu buli ddaaza buli lwaggulo abanna omulenzi omukwano wananga mukwano gumutimbya buli lwaggulo nga ngende wa Muyodi oluusi nzekka oluusi n'emikolo okuyiga amafumu okugakugukamu nga manyi nti ebigambo bya Muyodi tebirigwa butaka anti ng'omutwe tegwamutukulira bwerere so no singa namanyirawo nga mu kwagala omuwala ono Mirembe mwali mujja kutulikamu ekibegenyi mpozi nandyerwanyeeko nga bukyali nembuutikira ebirowoozo byange newankubadde nga mbuusabuusa obanga nandisobodde okubigaana okwanya naye nga bwe gwali era nga Lugaba bwe yayagala nagenda okwerwanako nga bukedde ate nga Mirembe anfuukidde akabaani n'enkovu ey'omukyenyi mpozi singa yali mulala nandisobodde okumwesammulako naye nga si Mirembe baaba nga si Mirembe oli omuwala mulaba edduka yenjogera y'ennaku zino.